until we get a satisfactory solution to what has been ongoing and escalating level of violence and intimidation and threats against us and our supporters. We are suspending our official campaigns with immediate effect. We shall not resume our campaigns until we have that satisfaction that there is going to be containment of this violence and intimidation. And again, they provided more security around us until later at around 3, when 3 trucks of the military in police arrived in uniform or armed and struggled with us, beat us up and hijacked Honorable Kwiri, lifted him and took him kicking, threw him on the pickup. One soldier sat on his head, one soldier sat on his body, and one soldier sat on his feet. The poor little man went screaming while other soldiers were beating him up. We do not know where he has been taken. This is a very, very sad day for our country, because it is my first reminder that we are going back to the rule similar to that of dictator Idi Amin. Here there's a lot of domestic violence because we are not used to staying with one another. You thought you are friends, but when you come in here, use dialogue instead of fighting. You don't have to agree, however you do not have to fight. Ya President twaba obumbi 15 teri akyogerako. Office ya Prime Minister twaji obumbi 59 ogule mmere. Simanyi nti zezagula emmere envundu. Na ekyo tekibakwatako. Emmere envundu yimulyoke temugifaako. Lete mubyogerako. If we allow the head of state to begin ordering MPs like the Ashamba boys at his farm, tomorrow he will tell me to go and surrender my salary to a priest in my constituency. Okakasaba kise tempanikinga muri bambi wa parliament obuiza wafe n'ovunanyizwa bula no parliament ensoga zonna tugenda zikola okuti mpanikinga kuba tutamanyi tukole president yagambye Dutino ku radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyafunye omukisa n'okola leero weebale akyakola naawe weebale wonna osinziro tuuliza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo nammwe abaasigadde awaka abataafunye mukisa kukola nga naye mwina bwe munoonya okweyiya mmwe tubasaasira abafunye obuvune obw'enjawulo abafunye ebyokusaasirwa nammwe tubasaasira njagala kusaasira famire ya General Kasirye Gwanga olw'okufiirwa General Kasirye Gwanga nja kufuna omukisa njogere ku General Kasirye Gwanga ndooza ebigambo ebitonotono olunaku olundi nina Honorable Betty Bakireke Namboze Lunakyagwe Ludda Luli kwali ku line okuva emukono manyi nti General Kasirye Gwanga lwe nasooka okumukyalira ndooza emyaka sijjukira giweze emeka naye ndooza 2021 oba 2 eyo mukono wansi gye namusanga. Honorable Namboze buuza abantu basabo ne banyaba abatuliriza mbalamukiza mwebale emirimu gye mukola kibazo jjako essimu yo essimu yange si erike yeri eyo wo mbebaziza emirimu gye mukola basabo ne banyabo n'abawuliriza kati Simba nammwe mbalamusiza nnyo era nesunze nti tugenda kuwuliziganya sebo nange era njagala nkwegatteko okusaasira ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ate ne bannamukonene waffe n'ab'emitiiyana ne Mubende olw'okufiirwa omuntu waffe omusirikale waffe Kasirye Gwanga tubasaasidde nnyo naye ate nga tumufiiriddwa mu biseera ebizibu ebyatonsemberera eby'omuggalo kale okimanye nti tulina mmwe mu mwoyo wadde nga emibiri tegituuke esebo abakasirye Gwanga mbasaasira naye eddoboozi lyentaddeko eryo erigguddewo Honorable Namboze simanyi oba oliwulidde erya Mwami Besigye Entebbe lwe baakwata mukulu w'okwiru Lwabonyi mukulu Kasirye Gwanga yali Entebbe nga musajja mukambwe era yali ayagala kulwana n'abaali Entebbe Kasirye abadde abeera nnyo mu ezo deadly missions eza gavumenti eno era ng'oba oli awo kyekibadde kimulabisa ng'omuntu alina kye bayita impunity obwannantagambwako abadde abeera nnyo mu deadly missions ezo yavaayo nnyo ku kutulugunya Besigye mu kiseera ekyo naddala mu 2021 nga Besigye we yasooka okwesimbawo okwo
nga mumanyi gye bali abasajja bwe batyo lujja kuba olunaku lumu mukama ayite kakooza mutale ni kaakati omanyi ffe Abaganda kibazo nze naawe tulina ekintu kimu ekyo era nakiwandiika n'okiwandiika omugezi Abiriga lwe yafa kati nalekerawo okubagiza abantu ba gavumenti eno kuba nagamba nti omuwandiisi omu yagamba nti eri omusajja omulamu tuvunaanyizibwa kumuwa kitiibwa naye eri omusajja afudde tuvunaanyizibwa kumwogerako mazima naye nno wadde oyo omwogezi yagamba bw'atyo ndowooza eyo mu nsi ye waabwe wano ate abantu bawanye ekitiibwa abafudde era kati bwe tutuuka wano nze naawe ne tutandika okwogera ku bikolobero ebibi Kasirye Gwanga bye yalimu abantu bajja kutunyiigira kubanga si nkola yaffe naye nze njijukirayo ekintu kimu kunze kibazo mpulira nkuwulira bwe baasiba mu kkomera omulundi guli ogwasooka ogwali gwe namalayo emyezi 11 ogwo ogwabasa bwe navaayo mu kkomera Kasirye Gwanga yampita ewuwe ne ŋŋenda nga nnoonyawo bunoonya kubanga nali simanyi nze makindye naye ne ŋŋamba kaŋŋende nalina mukwano gwange Erias Lukwago abantu bangi nnyo mu gavumenti bampita mbu basisinkane nga nvudde mu kkomera naŋŋamba genda owulire kye bagamba naawe obaddemu wayimiridde kuba gwe oli muntu wa bulijjo tosobola gaana samoninzi nga bakulu bakuyisa nengwe ŋŋende wowe naŋŋamba gwe bampadde omulimu ogw'okukola ekikolobero ekisinga okuluma omusajja yenna mu nsi muno ku balo ne mugamba kumutta n'agamba okufa tekuluma musajja aliba afa naye okumuttako ekitundu njagala nkwate balo mukube mumenyemenye naye nga tewali asobola na kuntegeera nti nze namukubye otuule ngaawo ne basezaalabu ne bannazaalawo nga bakutunuulira bwe bati nga gwe watuusa omwana waabwe ku nnaku era bwondamu okwogera ku Museveni gwe nja kumunona oyo omusajjawo Katonda yannyamba ndinakomawo ne mbibuulira mwami wange naŋŋamba nti Katonda yatukuuma ne mwami Kasirye Gwanga ndowooza yali tabitegeeza kuba munange afudde tabikoze era ndowooza yali tabitegeeza naye kwegamba okuba nga tulinamu bannaffe abateekwa okutukuuma akuuma n'ensalo y'eggwanga lino okulaba nga tetulumbibwa mulabe yenna naye nga lusi balina okubatuma egyo emirimu egy'okutucunya egy'okututulugunya olaba ebintu ebimu omanyi Uganda ensi eguddemu nnyo obutabanguko bungi omuntu takyamanyi wakkaabira na wakutendereza naye abantu batendereza nnyo Kasirye Gwanga kati nga lwe yayokya tractor gye yasanga ku ttaka lye naye jeno w'amagye omulamba oyo kyokya tractor bwe wabaawo ensonga z'ettaka amateeka weegali ate gwe engeri gy'oli jeno w'amagye omulamba tojja kufuna na buzibu kugenda eri mateeka naye kati okubanga gwe bw'osanga omuntu n'ayimirira mu kkubo nga gwe oyagala okuyitayo ojjayo emundu n'okuba mpira gy'emmotoka waliwo gavumenti we yagulira tractors nga tractor gavumenti kwolwo yagula tractor ezireete zirime nga yagikozesa transport ng'ayitawo n'emukono ng'agivuga etractor bw'ati egadde ne tractor n'agivuga n'agendanga ng'agitambuliramu ng'omuntu bw'anaatambulira mu mmotoka ye salonika so kwe kugamba ye abadde muntu wakazoole bw'atyo naye munange omuntu otaba mubi yenna kubanga waliwo abantu ebibalema ne wabaawo ne bibakola obulungi Kasirye Gwanga yakola bulungi nga chairman w'Ero C5 Mubende mu biseera ebyo nga decentralization akyalimu amakulu yagenda n'akulembera district eyo nga bassa abakyamaani b'omulundi ogwo kati bw'obajjukira Kasirye Gwanga Kiwanuka Musemukono Bamulanga Kisempijja obalaba abo baali bakyamaani nga bo ddala b'amaanyi baalina obuyinza bungi nga era beeyita bagavana nze kye nali nzikiriza
kati naye decentralization agenza gwamu amaanyi bw'ogenda ku district sabo ze baakulembera esooka nyingi baazisalamu dda kati oyo kye bayita Greta Mubende olwaleero ate ye gye yafuganga district emu mulimu Mitiyana mulimu Mubende yennyini mulimu eri bayita Kasanda Kasanda kakati awo yalaga obukulembeze obulungi wakuba nti nno ye ebintu abadde abikola ku mateeka gage kubanga accident eyiriddewo n'okukubo n'ayimirira ku kkubo n'omuggo n'abba badereva bagambye nti muvuga bubi ebintu ebyo bireetawo exercise gundi abantu bakwata ebyamangu naye munange ensi si bwetyo bwesaana ofugibwa tetuteekwa kutwalira amateeka mu ngalo ensi erimu demokrasi ate ng'eneekulaakulana abantu bateekwa kukola bintu ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Final about Kasirye Gwanga oyo ye w'amagye ga Amin abo be bantu abayingira amagye nga bagagala era ne babeera mu magye ng'ow'amagye wa kitiibwa. President Museveni bulijjo agamba we shall professionalize the army naye kitulemye otuukako. Nze nabadde njijukira taata wange omuto yali yawasa maama wange baali bamuyita Sergeant Asumani Kawawa nga tusula mu apartment awo ebugoloobi kale nga tukimanyi taata wa magye akeera n'agenda ku parade wali n'agira nemala n'agenda ku mirimu gye emirala nga Sergeant alina n'emmotoka ye Peugeot nga balina kye bayita officers mess gye banywera ku mwenge ne basala endongo singa bino ebyabajaasa okujja mu mabaala ne bakuba abantu amasasi omujasi yatamidde n'akuba abantu oba bakayanidde omukazi olidde balina officers mess balina kye bayitanga army shop edduuka ly'abamagye nga balina ne petrol station ezaabwe era n'amafuta agaabwe nga galina kala eyago era nga tebakujja kukusanga nabo bagamba ago mafuta gaabaki gabajaasi kwegamba eryejje tetuddangamu kulirabako abata abatusinga bo tebalirabiddeko ddala kuba ffe twalabalabako akatono gy'emyaka emitono egy'obuto ebiri naye wano amagye gaffe abajaasi bali bubi abajaasi tebamanyi omuntu yeeyisanga Kasirye okufuuka jeno akola ki exactly okufuuka jeno buyigirize ki obusibwamu ekitiibwa era omujaasi tunaamutuusa tutya ku ddaala ery'okubeera ng'omusomesa oba nga dokita nti ne bwe bawamba pulezidenti leero omusawo w'emulaga enkya gy'agenda akole ku mulimu naye kati amagye gafuuka ga rigimu nti rigimu bw'egenda ng'egenda n'amagye gaayo rigimu kati olwo ne Kasirye Gwanga omulaba yaliko prison of war nga bamukutte bukwasi kati ejje lyobaddemu tukuwangudde kati oli mweno so nabadde nga neesunze nga njagala kusoomooza nti lwaki Kasirye Gwanga tebamuleeta mu palamenti bulijjo tutwalamu abantu abalala bonna ne tuwulira bannansi kyeyogera kyali tuwadde n'omukisa ng'abaka ba palamenti wano okungubagira omujaasi abajaasi ne bamanya nti tebali wala nnyo naffe after olwo balina n'aba MP mu palamenti ababakiikirira kukuma eddamba ekyokubiri kyali tuwadde omukisa okwogerako ku nsonga y'amagye naye mwami Museveni alina ekintu kye yaleeta mu Uganda wano nti amagye gagye era ebirala byonna osobola obyogera ye agamba teri kwogera ku magye gange kakati agamba amagye ag'omuntu mwami Kasirye mwafuukidde jeno kati sirowoozaayo nti omujaasi yenna yali ayagadde okuweereza mu ggye nga lya pulezidenti nga lya rigimu buli mujaasi yali yagadde okuweereza mu ggye nga mulimu gwe yagulonda mirimu emirala gyonna ng'agwagala era n'agukola naye era Kasirye Gwanga finally atuwa ekintu ekirala abajaasi bano we bagenda mu ntalo nteekateeka ki gye tulina eya rehabilitation nga bavuddeyo kubanga waliwo abamu ababadde balowooza nti Kasirye Gwanga oba yatabuka n'omutwe nkola ki gye tulina ey'abajaasi kubanga embeera mwe bakolera eri traumatizing kati ngulabanga Kasirye Gwanga abadde akola mwatirale yali musirikale nga yakuguka mwatirale kukuba mizinga omuntu atega bomu negenda tta abantu 10 mu kifo kimu naye yennyini abeera traumatized aba yafa dda
naye nteekateeka ki gye tulina ng'eggwanga wano okusomesa abantu abaagala obusirikale ne basoma omusomo oguliko n'otuula mu kibiina ne basoma military science. 2 okulisa bulungi abajaasi baffe mu kiseera nga bakola nga baweereza nga tubaagala nga si ba regimu nga si bajaasi ba mwami Museveni oba ba Amini oba Boboti naye nga bajaasi baffe ab'eggwanga nga tubaagala ng'era omulimu gwabwe gwa kitiibwa. 3 omujaasi bw'aba nga avudde mu kuweereza mu magye tulina nteekateeka ki ey'okumulabirira n'okumurehabilitatinga ku ebyo by'aba alabye mu lutalo ebyetaagisa lot of counseling n'ebiringa ng'ebyo. Kati finally kino kiriwo nti omujaasi tumuziika tutya mu palamenti. Njagala okuleeta ekiteeso eggwanga lino tuteekewo etteeka erikwata ku state burial. Omwana ave buto ng'amanyi nti bwenkola kino na kino na kino banziika bampa state ki burial. Naye kati bino ayagala bwe baagadde bwe batwala osobola n'okuba nga nnyombi ne bakutwala mu palamenti basipiika ne batajja. So ekyo nakyo kirungi nti okufa kwa Kasirye Gwanga njagala kutusindiikirize n'ekyo nakyo tukyogereko. Era enkya bwe banaaba bamuziika ne bakuba emizinga 20 bo famire ye bagenda girekera ki? Kubanga kati ennyota abaana ba Kasirye Gwanga tubawe ennyota z'amagye bagende batuule nazo mu nnyumba. Waliwo akatabo ako bakaali katabo kigo wasoma literature. Oli bwe basanga nga alina emidaali mingi kwini gwe yamuwa ani gwe yamuwa naye nga n'engatto akagera akamu kayiseemu kalingiza. Betty amaanyi yanga nti Abaganda mu batiitiizi tetusangika. Era mu eno gye twamuyitiranga omuzira nga tugamba nti Dani muzira be bamu ku basajja abeegaata okuba Obote essasi ye mu bigambo bye yanga nti yateebereza nti erirye eryakuba eyali vice president. Naye yali musajja munakuwavu bwe namusinkana ekyaggwe ewuwe nga nti n'ekibazo nti ekimu ku byannakuwaza ennyo yenjogera y'Abaganda ega nti gali ku nsalo. Yanga nti bo bwe beevaamu okugenda okugezaako ne Sebadduka ne muganda we Kamaanyi omulala aga nti bwe beevaamu ne baga nti kabagezeeko okuba president essasi kye baali basuubira nti emabega waabwe balinayo eggye ly'Abaganda ezzito. Obadde oyogera ku literature nenzijukira omusajja bamuyita Okonko. Okonko bwe yagenda okutta omuzungu yali asuubira nti basajja be baali nabo bagenda kusitukiramu bajje bakwate. Bwe yatta omuzungu bakwata ku mumwa ne bagamba woowe akoze eki kino. Okonko bwe yatunula emabega yeetuga bwetuzi. Nange sebo nange bwe bankubwa ne bamenya omugongo mu palamenti nali ndowooza nti kye mugenda okukola mwe bakibazo. Mbadde nzija Betty ibanga ngamba ddala baleeta batya amagye ne gayingira palamenti ne gakuba ababaka ba palamenti ne gabamenya n'emigongo nga mu kibuga mulimu Bannayuganda miliyoni 10 ab'eggwanga erimu n'omubaka gwe bamenya omugongo. Tewabalabako nga wano we mubadde ng'omwana zaake bamukutte bwe bati bamutulugunya nga n'okukolayo obukozi statement nti evudde Mmengo ng'emala kuyomberwa. Kaakati mbadde mmaliriza Dani nze Kamaanyi bwe nagendayo muga nti goli musajja muzira nanga nti nti nze nkyali mu kunyolwa nti Ssaabasajja baamutwala ekyamaanyi kye twakola nti kwali kumutolosa ekyo ye yaŋŋamba kyali kya bunafu nti era tebanga yantendereza mbu natolosa baffe nti baffe bandimulwanidde bulwanizi si kumutolosa. Kasirye Gwanga bwe nnyumya naye mubuuza wagenda otya mu UFM. Kasirye Gwanga yaŋŋamba nti nze kibazo saagenda kulwanirira mmwe nagenda kwesasuza. Nanga nti bwe bankwata I don't remember whether it's 78 or 79 nti mu katale ekibuye waliwo omukyala eyali atunda semutundu
yalumiriza nti agagasajja ga Amini mumutwale mumwoche mumutte nti era bwe banta nze nagenda mu nsiko nga neesunga olunaku lwendijja okwesasuza abantu babiri okulaba omukazi oyo eyatta muganda we n'oyo omukazi naga nti naye twatuuka eri ne tubalwanira nti mwe mubeera ludda wa beti abantu bakuno ekisooka lwaki abaganda tebayingira magye lwaki abaganda bwe tutuuka mu ssaawa because amagye ga Museveni nga galwanira Luweero lwaki balki yaago teriimu baana bannambi ekyokubiri lwaki mu bizinesi eno kubanga abasajja abakyoli bayingira amagye abateeso bayingira poliisi olwaleero gravitas y'amagye bw'otuuka ekiruhuura bw'otuuka entuŋŋamo buli kibanja kyotunulako kuliko omwana waabwe eyayingira mu magye balina sajenti balina lefutinanti balina genero fe abaffe mwe lwaki mwagala kikuubo wakati gwe nga bw'otunuulira background eri gye nkuwadde ey'abasajja abo bombi simanyi oba nzikirize nti abaganda bakawade ekigambo ekibateeze oba nkigaane bwe mba nkiriza yes olw'ebyabo biba ezo example zompadde naye ate era tusobola okugamba nti ndowooza abaganda tebafunanga kibalwanyisa mu Uganda abaganda nze nakula waka jjajja wange agamba nga bwakusanga nti ekintu ekyayo nti atuliti kyolina okweyagalirako yonoone kyekya Uganda naye sekikyeki ebyo bya republic olowooza nti nno amaka gange gafuuka ga republiki era byonna nga balifaalinga ku the Republic of Uganda abaganda twalema okulaba omugabo gwaffe mu Uganda eyawamu tetugulaba era naffe ate tetugunoonya era abaganda tulina n'ekizibu ekirala ekya majority complex abalala balina minority complex tetulina majority complex ginnyonnyole olw'okuba nti nno ffe tulaba nga tuli bangi tetulowooza nti nno tulina fireeti si kyangu kirowooza nti ate tuli threatened abaali tufaananye baali badde bakikuyu b'e Kenya naye ate bo tebakola bwe batyo balina obuyinza bangi ne balemera obuyinza beeyisanga minority kyangu nnyo nze ndi munoonyi wa kalulu bw'ofuna akalulu ku Museveni sidde bw'ogenda mu kyaki ne bakwagala bonna babukuwa obululu bonna balonda omuntu omu Abaseveni sidde naye batono naye bw'ogenda mu Protestant Church osanga omwo abantu nga bayimiridde Reverend ono awagira ono Reverend oli awagira oli Reverend oli awagira oli because beba majority minority wano baganda baffe abasiraamu nabe mabegakaawo we babadde nti of course nga batono nga beemanya mangu ne balwanirira ekyabwe naye abantu bamufuna omutima nti wano tuli bangi tetulina buzibu ng'omutima guvaayo nga buli muntu agenda kukola bibye naye n'ekirala ffe tuli decenti bagala tutandike nga okwegeya okwenenya olw'okuba twakola obulungi bayidawo omuzungu okujja wano yasanga abaddugavu abaganda bali kumpi ku mutindo gwe gumu n'abangereza weero twali tetunavumbula bintu bimu nga bo bye baali batuuseeko naye olaba nti waliwo civilization ey'amaanyi kakati abantu abakkiriza mu bintu okukolebwa obulungi kyova olaba kati tutandise n'okufaanana ng'abalalu kyosanga omusajja nga Lukwago n'afuna obululu 23 mu Kampala ng'abantu abalala tebagifuna mu Uganda yonna naye simira okuba president n'ataweza 23 naye Lukwago oyo alina 23 ne bamukwata ne bamufulumya wali State Hall n'addayo wali awakaawe n'akeeranga mu kooti naye singa abo ba Museveni olaba yagenda alwane nga babbye obululu obutali bubwe singa Museveni ye yali kenaka woofiisi we baamufulumya nga yawangudde n'obululu 23 ne bamufulumyawo
Oli naye ye mu kalulu k'Obote kebagamba babba teyaweza bululu 23 mu Uganda yonna. Naye yagamba Obote abbye akalulu tulwane. Naye Lukwago alina 23 mu Kampala wokka. Hello? Mpulira. Babufulumya mu ofisi era naye enkya n'atugamba nti bannange kyekiddako nti tugenze mu kooti. Kakati n'okuba ffe tuba mu kooti kati tuba mu kooti ate kyekiba kitulwanya. Tuba mu kooti olutalo tuba tululwana ne tuba tululwanidde mu kooti. Abantu abalala bali so primitive bansonyiwe kino with due respect mpekitibwa abamawanga amalala. Ye waliwo abantu abamu nga batali primitive nga tamanyi na kigambo kye bayita kooti. Naye ffe olw'okuba nti civilization wano mu Uganda yatandikira wano n'okugenda mu maaso n'okuba nga ffe twali abakulembeze b'abalala n'okuba nti ffe twali ba hosts. Ye gwe munanga abantu bonna bazze wammwe. Kakati gwe otandika okwekubako bannange temusosola. Temusosola kubanga you are the host. Ffe twahosinga eggwanga Uganda. Kakati nga waliyo n'eyo serefu gundi eyo. Okwekubako bannange asajja munnange basajja temubayisa bubi tusobole ozimba Uganda eyawamu. So abantu balekerenga awo okulowooza nti obuntu bulamu bw'Abaganda ate bijega. Ate naffe kyetuteekwa okubalaga nti obuntu bulamu bwaffe ate butegeeza nti tuli bajega. Kubanga kati bano baagala kugamba nti tebagamba nti tuli bantu balamu, bagamba nti Abaganda bajega. Nalaba nga abamajega g'Obote wano nga bayitawo bagenda ku satellite eri babeeranga kisowera. Ekimotoka kyajjanga ne kiyimirira ku katale, buli muntu mudaala mu katale n'addukamu. Kati babasirikale ne bayingira naga njagala ekyennyanja n'akitolawo, njagala ennyama n'agyetemera, njagala ennyaanya, njagala ettooke n'addayo ku loole. Bwe bamala ng'ottikka buli omu afunye emmere ye nga bagenda bayimba. Bwe moto y'Omuganda egamba twala bintu leeka bulamu. Nti Abaganda bo olumuyingirira mu nyumba ganti sebe ebintu twala kasondekera obulamu. Kubanga ffe batugerera engero nti lukuba emyali ne luleka gibumba. Lekuleka gibumba. N'olwekyo nze saagala gamba nti Abaganda batiitiizi, njagala gamba nti Abaganda bakwata civilization ne bayingira nayo ne bakola eggwanga limu ne bannaabwe abalala abaali tebannatuuka level eyo eya civilization. Obote ne bamugamba nti either muyamba ebitundu bya Uganda ebimu okukula amangu bijje bisange Buganda, oba mukuba Buganda ne mugizaayo ku zero ekulire wamu n'abalala ne musimbulira wamu. Ye n'ayiiya nti okukuba kyekisinga. Ekifo ky'okugamba tuteekeyo special program enekuza ab'Ekalamoja, tuteekeyo special program enekuza ab'Ebunyoro. Ye yagamba nti ekyangu Buganda katugikube tugizeeyo ku zero eggwanga likulire wamu. Kakati ng'abantu ababadde target y'abatemu y'abantu abalumbaganyi nga Uganda yonna, nze nkubuulire tubeera ne mu parliament. Bwe muba mwogera eby'opposition mwogeraganya bulungi nnyo ne banno, naye akantu aka ogenda okulaba nga bo ku sayidi yaabwe bonna baza ku sayidi emu. Olwo otegeera nti Maama Cecilia n'Okooti Ogongo bava ku kyalo kimu. Lw'olisituka nga bateesa ku byewaabwe n'osituka n'ogamba point of order ng'ogiwoowe n'alemu Cecilia ali kusika esikaati n'agamba gwe nambuuza ki ky'oliko. Olwo Dongoto ayimirirako olwo n'agamba nti olwaleero kambeeko patriotic ngenda kuwagira ekiteeso ekyo ekireeteddwa munnange Okooti Ogongo. Kati ate ffe ebyo tetubikola. Nze eri nankabirwa bw'aba yeetaaga okwambalira mwambalira. Naye ate bo nze lumu kankubuulira ekibazo ontunde mu mboozi enzibu naye kanjinyumye. Nali mu palamenti owekitiibwa Nandala Mafaabi n'aŋŋamba nti anneetaaga. N'aŋŋamba abannaffe bali ba MP abagisu bakwetaagamu nga
esabu endaganye musajja ye leader wa opposition nasanga abagisu bonna batudde ba MP bonna abava mu Bugisu nga bali batulolo eyo oba wenaalemu oba waaki nga batula mu ofisi ya Bugisu kakati bwentuukayo nga bangamba mbuuza oba Abagisu banjagaddeko ki oba kino kye erinnya lyange engeri gye lyagala ofaanana eryabwe nagenda nze nanewa w'obubonero kubanga mbuuza Abagisu bampitira ki bwentuuka wali nga bangamba nti munange ekikuyisiza muganda waffe oli gwe baawa obwa statement bwa Kalamoja munange buli wajja mu palamenti ng'osituka ng'omuteeka ku oda ng'omuteeka ku ki naye kati omumanyi ye state minister ate maama w'eggwanga ye full minister kakati buli wajja n'omulemesa okwogera maama eri abaalaba n'agamba ndowooza oyo tasobola mulimu gwange mumugjewo naye tuze kugamba mukanda waffe omuleke engamba bannange leader of opposition yankubirira obutaŋŋanga minisita wa Museveni naye lwakuba Mugisu kati ate ekyo nze ffe tetulina gwe twali tuyiseko mu Buganda caucus kumugamba waaye tuyamberekeraawo okuwalalira Nankabirwa nga ze bambi Nankabirwa waffe kati omulaba leero chief whip asobola n'ofunirawo obwa prime minister ate kati bw'onokikola kino bayinza omusuula I mean ffe ekyo tetulinaamu ekyo kyagamba nti ono wange batugamba ekintu kimu olike Honorable Namboze bwe mba njagala ekintu nga njagala nnyaanya nzigula nnyaanya ezisinza okulungi so saazitunda bwekati we baatukuza kibazo Honorable Namboze mu mboozi eno egenda kuwulikika bubi naye mu byobufuzi eriyo ze bayita group dynamics era bwe tumala okuwandiika wali ne tuwandiika weetaaga candidate weetaaga message ebimu ku bye tunnyonnyola eri gye bisemba group dynamics abasajja e Kenya successfully bakozesezza amawanga gaabwe ne gye bava okunegotiatinga power n'okunegotiatinga obululu Raila Amolo Odinga mu bigambo by'oluzungu twamundimuyise tribal chief agamba nti nze nina obululu bwange obw'abajaluwo miliyoni 3 kumbe mukulembeze wannono ntambula nabwo Abakikuyu luli bubadde wa Mukulu Kibaki Emilio Kibaki ng'atambula nabwo aga nti nina wano miliyoni zange 6 ntambula nazo bwe yaseseetuka n'azisigira Kenyatta mukulu President Moi naye abadde n'obubwe era William Ruto atambula nabo n'abalala abafaanana bwe batyo era bwe bajja ku mmeeza tebanegotiating nti nina obululu egindi amanye abantu be bayina era bwaga nti abange nti tusimbudde tugenze mu Orange agenda nabo wane Uganda lwaki group dynamics ezo tezisoboka lwaki olwaleero tetusobola kugamba nti Kiza Besigye ayina obululu bw'Abakiga miliyoni 3 nti Kyagulanyi ayina obw'Abaganda miliyoni 4 because it is not criminal abayudaaya bavotinga nga bayudaaya constitution yaffe kiri criminal munange mateeka ga Uganda. It is not criminal for me to be a Catholic, is it? Bagamba nti teri muntu akkirizibwa kuteekawo ndowooza yonna ya byabufuzi oba kibiina kya byabufuzi nga byesigamye ku ggwanga oba ku ddiini. N'ebyo by'amakwekansamu nti nno bw'oba onoowandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi genda onoonye signatures okuva mu bitundu byonna mu districts zonna eza Uganda. Wakiri oleeteko a third manya gundi 2/3. Yes. Nti wano tulina netteeka etugaana okukola ekyo. Kakati kibazo njagala kuddamu ebintu ebyo bibiri. One, Abekenya kibakola kiri primitive. Tobeegomba munnange. It's not good. It is primitive. Era lujja kuba olunaku lumu bakisasulire. Tobeegomba nti eri beesosola ne batuuka n'okwetema babona
mukotiza ensi yonna nti bano abeeno batta abeeno teweegombanga muntu asosola beti okituusiza ku kwetema nkwegayiridde toddangayo kugamba mbu bannange tetuli balungi kubanga wano mwe bajjajjaffe bakkiriza ne bateekawo eggwanga Uganda naye bwe tuba tetulyagala tulyawulemu bagambe nti Abaganda baabo bali awo emundu etokota okufa n'okuwona baagala nsi yaabwe engeri yokka ekyo nze omu ku bantu abaali kisembye ennyo era nze nali namwetegefu n'okulwana singa olwo olutalo bwe lutoluduumirwa nga lwakweyawula naye bwe tuba tukyali mu Uganda eyawamu bwe tutandika okwesosolegana tekiba kya magezi newankubadde kikolwe Kenya nze saagala kyenyumirizaamu. Ekirala omuntu tosobola kufuna wantu wootaasiga. Abantu Abaganda boogamba nti Besigye bwe yali yeesimbawo yamala kutuuzaayo olukiiko lw'Abakiga ne beerondamu ne bagamba kati gwe Besigye yeggwe munnaffe gwatusinga genda weesimbewo ku bwa pulezidenti olyoka ogambe nti ekirowoozo kyaviira ddala eri nolwekyo bali lwaki ate kyatuuka e Uganda ne bakirekerera nabo babeera bali eyo nga bawulira omuntu ali Uganda ne mukazi we yamugjamu ankole olidde omanyi abantu kati olaba ye n'omukazi yamugjamu ki nkole naye yawasa eri mbakigabane okiwulidde kakati ye agenda osanga omusajja amugambe nti munnange nange kakati ndowoozaako nnyo nze mu kigamuno nga kanti gwe naye gwe wali olowooza ab'okuwasanga tiwalowooza ku mukigamu nno kubanga ekitegeeza nti ffenna tekituliimu mu bwonge ekyo ekyobusosoze bannayuganda baagadde nnyo kitusibako batusosodde batumya emikisa naye ffe Abaganda batukuza batugaana tutandikira nno ku bisooka kibazo omanyi obuzibu bwe tusanga mu famire nga bagamba nti oboola mbumanyi eno tribalism bwe muba ku famire level kubayita okuboola si kyekyo naye nze n'okujja wano obujja wange ne gamba bano abaana be bange benzaala ddala mu lubuto bano bamujja wange bano ba muganda wange yafa era abantu bakanamboze kiki kyuli yabaaki wabaaki era ne mu bantu siyita ku kadaala k'abantu balamu bangobako batole batukuza kibazo tekijja kweteekamu bintu we shall not invite primitivity into our life when we are not primitive tetuli ne bw'osangayo omuzungu leero ate Omuafrika oba abantu baagala obusosoze lwaki ate twayombye abazungu nga basiba Omuafrika twaligambye bugambi nti oyo omuzungu muzira hasa omuddugavu muzira naffe abaddugavu tunoonya abazungu tubakole ki tubatte so tribalism nnungi nnyo okupreachinga nga gw'oli beneficiary. Honorable Nambozi lindako katono kamaliriza ekyo nti kyanguwa okugamba abantu nti tutambulire mu nkola y'amawanga nga gwofunamu naye singa bwe baba baboola olitegeera nti ekintu ekyo kibi nnyo n'olwekyo ffe baakula batuyigiriza kintu kimu merit era nga nze mpula ejjajja wange agamba waliwo awo omukiga wange atunda bulungi kino katugende tumuguleko era kyova olaba ne mu Buganda buli muntu ali mu Muganda owulidde Ssaabasajja Kabaka buli omuntu ali mu Muganda kyemuva mubaamu Abaganda nga nze naawe ekibazo ne mubaamu Abaganda ddala ne mubaamu Abaganda Nakabala ne mubaamu Abaganda Wawu ne mubaamu n'Abaganda Gere era nga ffenna tuli bantu ba Kabaka gwe tojja kuŋŋamba nti nze Namboze nze ngenda okuyimirizaawo obubozi bwa Buganda nti nsosola abatali Baganda nga ne bw'ogenda mu lukiiko Emmengo ebyo tosobola byogererayo mu lukiiko lwa Kabaka lwennyini wali Emmengo so nze ndowooza omutima guno ogw'Abaganda gwe gwali badde omutima gw'Abannayuganda bonna ne tubeera mu ggwanga muno nti olw'okuba bajjajjaffe baatukolera endagaano ey'okubeera awamu naffe ne tukkiriza ne tubeeranga n'emikisa egy'ekyenkanyi mu Uganda yaffe eno bwe tuba ekyo si kye twagala ne tukwata emmundu
oba ne tukuba enkiiko ne tukampeininga nti tweyawule buli omu asigale yekka. Honorable Namboze, leero njagala kwawukana naawe. Tewali buzibu. Njagala kuddayo ku kye bayita campaign by group dynamics. Manyi nti wali muyizi wa demokrasia. Democracy aina watuuka nga bwe tuba tulina kye tunoonya ngenda kozesa abayudaaya mu America. Abayudaaya mu America batono. Naye ba negotiatinga influence by kukwata business, kukwata technology, ne bagamba ffe ng'abayudaaya tuyinza okubeera abatono n'ebino wammanga bye twagala. Era n'abituwa akalulu kaffe akeesiga nga bw'ogambye nti bw'ogenda mu advent omanya nti akalulu kaabwe kali solid. Bwe banzikiriza bajja kunonda bonna, bwe batanzikiriza tebajja kunonda bonna. Osanga abasajja b'ebukedi nga bo balina bye baagala ng'abakedi. N'osanga abasajja olwaleero abanyoro njogera n'abawerako banoonya siteeke yaabwe mu mafuta. Ne bagamba nti ffe wano mu mafuta gano ge bagenda okusima ewaffe bagatambuze bagayise ewa Namboze bagatwale mpaka Tanzania gatuuke ku booda, siteeke yaffe eriki? Lwaki mu Uganda abanyolo bw'ogendayo olwaleero wadde ebyo babyogera waliwo abasinga okulonda Museveni? Perfect. Waliwo abasinga ebyo bye baagala tebannabibawa, naye waliwo asinga abanyolo okulonda Museveni. Namboze njagala kukkiriza nti bwe babanga balowooza nti vyeke batuusa ku bye baagala kulonda Museveni as a bulk, ekyo kituufu. Abakolomojjo bwe babanga seminti waabwe n'enjazi okuzisimayo ne bajja bazikolerawo ewammwe ekyaggwe bayita wani Kampala cement, mukwano gwange amuyita Kapeke cement. Nti ne bamukolerawo ekapeke ne bamukolamu cement kibamatiza. Naye kyembuuza lwaki Uganda tetulina capacity ekola traction ne tugamba nti ffe ensonga zaffe ab'ebukonzo za byabulambuzi twagala omuntu anaatunda kino. And by the way ab'ebukonzo ngenda bawa benefit of the doubt, babadde balondanga bloko nga balonda actually Mwami Besigye sina opposition passe. Sina opposition. Babadde balonda Mwami Besigye ne bagamba nti ono yaliko ensonga zaffe. Ne ba MP bonneri ne babalonda. Lwaki ekyo Uganda? Na ulira nno we byagwa. Bimale eyo tobikomya mukubo. Nti Museveni n'amala n'abalumba n'abakuba ne kabaka waabwe n'amuggyako. Kati bannayuganda ffenna tusirise. Ate mwe mulowooza nti bannayuganda bateekwa okwogera we bali bawandiike na wali amannya gwe kibazo buli w'okyogerako gwe teweeteeka mu bateekwa genda wabula emboozi yo yonna n'amaaso obitunuliza Namboze, obitunuliza Lukwago, obitunuliza Besigye, twegamba kikino ekiriwo kibazo. Nze sikkiriza nti okubonaabona kwe batubonyaabonya lw'amawanga. Okubonaabona bannayuganda kwe balimu kwa bukulembeze bubi. Awulidde munange? Nze ekintu kyenjagala kuteeka mu ggwanga muno obukulembeze obutambulira ku ndagaano bajjajjaffe ze baakola. Ez'abajjajjaffe ezimu bwe ziba nga zaavaawo, naye naffe tukozeeyo endagaano endala. Olwaleero singa tugenda mu ssemateeka nga bwe yali, Mwami Museveni n'atufuganga ssemateeka ne banne ne batufuganga ssemateeka oyo bw'alagira. Oba ndi Muganda, oba ndi Munyoro, oba ndi Mukigo, oba ndi Mukyoli, nga nina omugabo gwange nga munaasi wa Uganda, teriyo yali badde ayomba. Bino ebintu by'olaba nti n'abantu baddayo mu mawanga gaabwe. Lwakuba omuntu atandika okulowooza ku ggwanga lye kubanga abadde betrayed mu Uganda eyawamu. Ate n'emboozi abantu baagala ginyumya mu biseera bimu, naye mu biseera ebirala tebaagala ginyumya. Kyova olaba nze abantu bagamba oyo mukazi Namboze musosoze. Okiwulidde? Lwaki? Nti nze kubanga nzija nenjogera ekintu kyenjagala nga sikikwese. Nze njagala nnyo Obwakabaka bwange
naye ate era saagala kabaka wange ate afuga abanyolo. Njagala abanyolo bwe baba nga bo balina kabaka waabwe naye abafuge. Era nze nina gwe nali ŋŋamba nti ekintu ekiŋŋaana okubeera oweefuddisirwa wadde nga mbayita njita nabo ye moto yaabwe egamba one Uganda one people. Nze ndowooza nti essaawa etuuse tukkiriziganye nti different people one Uganda nga unity yaffe ejja tumaze okurecognizinga diversity yaffe. Kakati eyo emboozi bw'ogireeta n'ogikuba mu bannayuganda mu maaso ate temugigula. Oweekitiibwa Dani Muliika oyo ye politics gw'amaliddeko ebbanga lye ng'ayogerako ng'agamba bannange tulina okuddamu okukola ssemateeka tufuga abanyolo baweereze omunyolo abaganda tuweereze omuganda abakiga baweereze omukiga tutuule wamu tuddemu tuweere ssemateeka tutambuliza mu Uganda eyawamu otherwise eno project Uganda project nfu. Kakati oba bannayuganda ebyo mwali byagadde kibazo ekibagaana okwegatta ku Weekitiibwa Muliika ne tutwala ekigambo ekyo maaso okumanya yali akitutte wala yali amaze okufuna omuntu mu buli kitundu bannabuddere baani nakamba bannange twetaaga national conference ng'abantu bazze kukiikirira bitundu byabwe mawanga gaabwe. Onagamba Muliika ate ebyo byoleese nedda nze njagala nkubuulire wano waliwo ebintu ebimu nga tewali naagenda kubeera waka kukukyomera naye nga kino kye twakuliramu omanyi omwana bw'omukuza omuntu kibazo ffe bwe batyo batukuza kyova olaba gwe kibazo bw'oba onoonya driver atwala abaana b'okusomera onoonya musajja mwesigwa so si muganda. Nze lumu natambula n'Oweekitiibwa kyanje yali antutteyo United Arab Emirates kwetegereza federo waayo bwakola. Nangamba nambooze njagala omanye onjige tutambule nga ffenna naye ng'ontegeera. N'agamba ti singa kampuni yange eranga omulimu nti twetaaga information officer tuguteekayo bannayuganda bonna ne basaba ne tulyoka tugamba nti mwaba abasabye bonna balina diguli nti ye okay. Kakati abaganda balimu bameka abasiraamu ti abasiraamu balimu bameka abasiraamu balimu babiri. N'agamba kati ate kwaba babiri abasiraamu ani muganda ate okuliko omuganda ndiye awe yabatwala omulimu. Bato yaŋŋamba n'aŋŋamba kati bwe mbanga ntambula naawe njagala okimanyi obeere mukwano gwange ng'okimanyi kyekyo oba onkyawe bwe wabaawo ekintu nga kiri kimu nga namboozi okikayanira n'omusiraamu ngenda kiwa musiraamu munnange bwe mulibanga mulina ebisaanyizo byebimu kyesisobola kwe kukikuwa nga tolina bisaanyizo nti nno twabadde twagala wa diguli naye omusiraamu najja nga alina certificate ne tumuwa olw'obusiraamu n'agamba naye buli w'olyenkanya ekipimo n'omusiraamu mu maaso ge ajja kulondako muki musiraamu. Ate abasiraamu we balijja babiri mu maaso ge nga alina ekintu kimu naye nga bakyagala bombi n'abapima nga balina ebisaanyizo bye bimu ate bombi basiraamu ng'olwabuuza naye kuliko omuganda mpola era n'abanga gwakiwadde. So abantu abamu baavaayo Usemi Kyanjo y'omu ku bo n'agamba bannange kyekiseera tuddemu twogere ku Uganda eno bajjajjaffe gye baagatta mu Uganda eno tugenda kubaamu mu nsi nga ffenna tukaayanira egimu oba waliwo buli omugabo gwa buli kitundu kimanye nti guno gwe mugabo gwaffe era gukirondoole gukibanja gukifune gukigabane eyo. So engeri gye twakuzibwa kibazo ne bw'onooyagala otya abaganda tebaakuliramu muze gwa busosoze era tojja gubayigiriza leero bajja kubeerawo naye omuntu nkugambye gwe wennyini gwe bw'oba onoonya avuga emmotoka ewuwa okutwala abaana b'okusomero oyagala driver mulungi so sigamba nti baleesaawo sempala talina na driving permit n'omugamba batwale ojja kuyiga gwe muganda batwale ojja kuyigira eyo. Amawanga agamu ebyo gabikola naye ffe tetubikola.
ate nze ekyo nkyogera after long study nti study nze ne ayabobuzabudde baganda nembeera fair saagala kwogera bwogezi wano bigambo abatuulira bansanyukire bankubire mu ngalo Nambooze yakyogedde naye nga bwe tunaatuuka enkyoga nti kale mujje tukitwale mu maaso nga tebaliiwo. Honorable Nambooze, program etambudde akadde akawerako ebirango nja bikubanga tumaliriza wano naye njagala nga tuwunzika. N'olwekyo y'ensonga wenjagala tugiwunzikire nti ffe tulina mu mbeera eriwo kati okuggyako nga tugambye nti twawule eggwanga lino naye Uganda bwegambya eri ekyali wamu tusabe bwenkanya mu ggwanga lyaffe. Tolowooza nti kulaakulana mu buli kitundu. Tolowooza nti okusaba obwenkanya osobola okubusaba nga mukola kye bayita group dynamics ne mugamba nti ffe bannakyaggwe bino bye byetaago byaffe. Kangeze luli Buganda yali esaba federal ngega nti ensonga za federal kwe tusimbye amannyo antiro olwaleero simanyanga lwaki Abaganda baaleka sipi ey'amayanja nkanji eyali esimbye amannyo ngega nti ne bawagiramu Paulo Semwogerero wa DP eyali tasimba mannyo kuziri ensonga zaabwe. Tukola tutya okubagaininga nti ffe abasajja beerango bino wammanga bye tusimbyeko ekibiina ekinaagamba nti bino byekigaba kwe tugamba nti block vote yaffe isobola okubaayo bakaasa 250 abalu voting ekirala nti naye omulaka nti aguza bino abalangu yafuna akalulu kaabwe aguza bino Abaganda yafuna akalulu kaabwe kyogamba teriyo nsonga za muzinzi zigatta bitundu bino noga nti ab'ekitundu ekyo. Kansooke nkubuuze kino kibazo ffe bannabyabufuzi tetwalitandikiddeko ensonga eyo egamba nti bannange tuli Baganda soke tukolemu akaffe wano naye gwe Abaganda kati katugamba abatunda ettaka waliyo alaba Munyankole nga azze okugula miliyoni 10. Ampuliriza Honorable Nambooze akutuseeko kandabe nga nziramu okumufuna tuwunzike. Unfortunately abadde akutuseeko simanyi oba essimu ye eweddeko muliro nga batumufuna mpuliriza kubanga tubadde twagala tuwunzike program naye simanyi abadde atya simanyi lwaki essimu ekyajeemye. Naye ndaba abaweereza messages ab'enjawulo ababadde baweereza messages eri aga nti mukwano gwange generali abakuba mu ggwanga alina mateeka lya njawulo yandibadde we tutuukidde wano nga musibe teyandibadde nga alya butaala abo abamu bwe bagamba. Abalala bagamba nti generali yandibadde omu ku basajja be basooka okukuza ne batuuka ku ntiko y'amagye. Ono omulala Bira Kiyonga ngamba nti kibazo subject hello Inze badde kuwulira naye nga gwe tompulira. Ndoze simu ebadde yekyanzeemu. Ye tubadde tukola closing remarks very briefly dakikemu. Mbadde ngamba kyoluusi ffe bannabyabufuzi abantu batutuma mangu emirimu naye ng'ate bo si beetegefu kugikola. Mu bitundu bimu ebya Uganda ne bwogenda ne ssente mmeka nga gwe kibazo tebakuguza ttaka ne bwotwala mmeka. Nze nagenda wano Mwakyoli nga ngenze ne Besigye Kalulu ne nsituka nfuwa abakazi ssente abazina ne bangamba totuwa naffe twazze kuzinira kandidate waffe ono tumuwagira kuba twagala kuzza mirembe no waffe ate kati otuwe ssente mu Abaganda mukkiririza nnyo mu ssente kakati oyo aganye ne ssente z'omufuuye tosobola muza wabali n'omugamba nti ate kakati wano waliwo eggulu wano kapoloti era nga bwe botu ati Nambooze ayagala poloti mpozi ng'ogigulira mu mannya ga muntu nga tebategedde naye ffe wano ewaffe mmwe bazadde baffe batukuliza mu mbeera nti tulina okwagala abantu bonna ekyo n'okula nga bakikutaddeko okuva mu maka nga bagaanye okuvoola
n'okula na buli muntu yenna omulala akole buli kintu kyonna mu Buganda ng'omuntu akiwangulira ku meriti na ku omuganda bw'aba atunda ettaka lye miliyoni 10 amuwa miliyoni 10 gwaliguza oba mukalamoja oba mucholi oba mute oba munyankole kati kaleeta miliyoni 10 na bwagendera wakikajja na mwama gwaguze ettaka n'ataliguza muganda ng'abuzaako miliyoni sibula omuganda mugwe agwagala kuguwa muntu anaagukola obulungi tatunulira ggwanga kati ebyobufuzi byate tebisobola kufuuka by'amawanga ng'ebirala embeera zaffe mu lubiri ewa kabaka mu busuubuzi mu byonna mu kusoma tubeera n'abannayuganda bonna tetujja kusobola kutuuka mu byabufuzi tulyoke tubagaye kati mutuveeku Namboze wetulemeddwa okukkiriziganya wokka nti wetulemeddwa okukkiriziganya nti ezo groups zina okubeera ne bezina nga interest zaabyo ne zigamba kibazo ne bwabeera muganda naye nga tatuwa bye twetaaga awete tubeere ne interest eziri standard nti bwe zireeta nga kiyongo omukonjo yabawa interest ze baagala tik 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 naye kati wano kye ŋŋamba tetulina aggregate interest kangeze kale nga bwenvudde ku baganda kaŋŋambe nti aggregate interest z'abakatuliki ze zino aggregate interest z'abasiraamu ze zino bw'oba tozituwa weta nti ekyo kitegeeza at the end of the day kola ebyobufuzi buli omu era bye tunoonya at the end of the day buli muntu bw'afuna fairness mu Uganda muno buli muntu bw'afuna fairness tumaliriza tulina gavumenti nga yawamu nze ekintu kyenkyanoonyerezaako kwe kulaba lwaki abaganda tetulondangako nga block vote abasoga bakikola kabaka yekka bwe yaliwo naye era n'okulonda kabaka yekka ne baleka DP waliwo kibooko tebabeera kubeeza eno Mengo ne babagamba nti bannange abasajja agambye nti akalulu mu kalonde mubakke waayi bateekerawo ddala kumpi butujju bwennyini Honorable Namboze tunadde omulundi omundi neyanziza ampuliriza ebadde program lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira mbadde ne Honorable Betty Bakireke Namboze nkyali awo nze Petero Kibazo ngamba nti groups zina ze bayita aggregate interests oba baddiini oba gwanga oba ki okola otye Uganda okubeera ng'olina solid block ega nti eno block bw'omala okwadressinga ABCDZ oba obafunye wano wewazimbirwa ebibiina olwaleero by'owulira ne baga nti eyo Labour Party nti eno gye bayita ey'abakozi ng'oyo yasimba ensonga z'abakozi abakozi bamuwunya ntuuyo ne baga nti awo wetulondera nebaayo olwaleero balina gye bayita Christian Democrat ba Christian Democrat baatandika ng'emiraka gyabwe bagamba nti bw'oba otuusa ensonga z'obukristaayo zino wammanga si kibiina ky'abakristaayo oba kyoyita Christians per se nedda kibiina ekiina values ne virtues ez'obukristaayo aga nti ffe ba Christian Democrat zino z'ensonga zaffe bw'osimba mu zino tukulonda ebaaya bafuuka kaasa ne baawukana naawe lwaki Uganda ekyo kirema omulundi omundi